Kale boss kirisha Kariaso kali fiti tukakwasageza fiti ngawo birabe kibuli muyimbi ye nawali kino kye kivulu ekigeno beera kama sanyalaze kino ne cha King Sanga abiri munya okitegera bigenda kubaka abasanyalaze gestalabangako okitegera kuba bana bayimbi ba amaanyi tano wanje so kugamba ba amaanyi ate bayina empisa kasoba ngo ine empisa kugamba Spice tano kamalizo ano interview boy Spice tano onyo tano wange boy singo kwagala Spice Spice ndi yekiririzamu naye yava ghetto shegera so buli muntu yena nga yava ghetto abamu ne guli omutima ogwekiririzamu ntembera yona yona bayagiyitamu so kyesinga okumwagala ko mwana muwala alingira ffe si banga dene just kuba natandika okuyimba netwetegera ng'abayimbi nga kyali wange si nnyo nnyo birebye nnyo musically kikugambe kino ekivubu kya Spice Diana nekya King Sir njagala ombulire kasana wona abeerayo byebivule bigenda obeerako amasanyalaze guno mwaka abantu bajje bo bakimanyi enaku z'omwezi nga mmeka nga abiri tubeereyo bammeni tuwagire muganda waffe Spice Diana birungo eya personal alien skin kyomanya kati oli omwana mulenzi oweri mu kibira omuli w'ebikoola oba nkugambe nti ayagala nnyo linnyira ku madaala ku bantu be batenkana oba osegera kati kyensuubira nti kati awo palaso benkanankana bagulube oba osegera kubata osobola nga ave wano ogende ku kitebe kya Nuupu abantu abali mu byobufuzi ate ng'oli muyimbi ogende owandiikeko ebigambo ate ng'okimanyi bulungi oli muyimbi osinga naye agenda kwesimba watugulire lumu tukimanye oba osegera kuba ebintu bye yakola bikolebwa ba politician oba osegera tani so ndowooza palaso kyakoze kirungi osegera kati awo be beesobola ku bayimbi neno gye yali alipidde ate yali ndala yali agenda musuula oba osegera bani andi kati kintu kyeggamba nti kati bw'ogenda n'olaga amalala wano mu bantu bintu bya kamera bino bitubimba nnyo bw'ogamba muntu mu kamera nti nsobola abantu baba baagala kulabako nti bya ddala ke bali kusanga oba osegera so ebintu bya kamera bitusudiya nnyo sometime omuntu yeesudiya asogamba nti biki n'eggaali ekuba abantu ninga ate agenda osanga ate oli nga yeetayogera nnyo naye ng'ate ayina eggaali tamanyi naye oba osegera so amaanyi tegenkanankana gwosa okuba ng'oli wa bigambo bingi nze nga ndi wa bitono naye nga bikolwa alinaki so byebyo bikolwa anko bye yalaze bangi abazze bamulaga disipulini lwakuba ebimu tebiba bya kamera nti jasa ekimu ekyokuyiga nti abeere hamba eri abantu kuba ffenna tuli bayaaye naye tukakkana wetuka maaso ga Spice ansinga naye ng'ate waba mulala nti waba mudemu mukyala nga muyimbi abamuyisaamu amaaso nenze bamuwa ekitiibwa nti muyimbi yansooka mu kintu era wadde muyimbi mukyala naye muwa ekitiibwa kibawa gwe mwenyini okiraba bulabi nti kikuwa ekyokuyiga nti toba wamati wamalala kisusse kubanga amalala agakuwa ye Katonda ate yagakuggyako n'agakolaki n'agagabirako omulala oba osegere so ebintu bwe bityo biri